okwogera kwa President Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine Mbale ebigambo bye ate leero bikaawu. Kyagulanyi lwayalayiza lwetegekedde abaana b'Embale ebigambo byabwe yabireese ate byonga byanjawulo. Kati nsaba otwegatteko n'obwombefu bw'ekika ekya waggulu tufune ebigambo bya Kyagulanyi bye yategese nga byanjawulo eri abaana b'Embale ne bannayuganda mmwe mwenna ate oluvannyuma tulyoke tubyogere. Abana bambale jebuli ulistede bana sanyu kubala babana bembale wena semayo kujja wano tebampita Bobi Wine tebampita Kyagulanyi bampita mubuya Onakulwalero sigenda kwogera bingi mubuya kubankakasa mwenda mubadde ku social media nga mugoberera tubadde ejinja ne tubibagamba twabadde ebusia ne tubibagamba tumanyi nti abantu ba Eastern Uganda general ebizibu byebimu naye ate Embale mwina special problems ze bwe nali nga ndi muto naye mutegera bulungi mwana tata wange alina famire mwange yati yasoma nnyo naye yatuweerera abaana 48 kusoma naye badde Buganda bali bemwanyi nakulanga manyi nti ekitundu ekisinga okulima emmwanyi wano mu East Africa y'Embale naye kuba Museveni we yajja nafunye ripooti wano mu East Africa y'Embale naye kuba Museveni we yajja nafunye ripooti wano nti ne Bugisu Cooperative Union kati yafuuka ya muntu omu ate tebalekeddeawo mwalaba nti ne Museveni emmwanyi nazo ayagala kuziwamba nga bwe yawamba gold nga bwe yawamba ennyanja nga bwe yawamba mayirungi kati Museveni ayagala kuwamba mmwanyi wuliriza mumanyi bulungi nnyo nti kati bizinesi ya gold mu Uganda kati ya famire ya Museveni yokka ebirombe bya gold byonna kati bya famire ya Museveni naye kati ayagala na kutwala mmwanyi kyovalaba yaleese ekiwaani kya Pineti tewaliyo Pineti ye Museveni ate Museveni ye Pineti njagala bategeeza abantu b'Embale abantu ba Eastern Uganda bamaaso abamwena nti ekyo tulina okukistopinga kubanga bwe tutagoba Museveni ajja kuwamba emmwanyi nga bawambye buli byonna olwaleero sigenda kwogera ku mbeera y'amalwaliro ge mwina kubanga manyi nammwe mumanyi nti amalwaliro gaffe amalwaliro gennyini malwadde sigenda kwogera ku mbeera y'amasomero kubanga mumanyi nti n'amasomero gennyini getwalamu abaana baffe nago bagafuula masiru njagala mbabuulire mikwano gyange ebizibu bingi nnyo byetusobola okwogera Embale mumpulira bulungi nkimanyi bulungi nti n'ebibira mu mountains nabyo babiwamba temukyasobola yadde kujjayo maleewa omuntu yenna kati basirikale be bawambayo bamanyina okutta abantu baffe mumanyi nga bwe manyi nti wano Mbale waliwo abaana be bakwata mu kulonda nga paka kati bakyaliyo kansome n'amanya gaabwe wano tulina muganda waffe gwe bayita Katabi Swipe bamusiba talina musango naye paka leero baganyumuta tulina Nagwere Asbat paka kati ali mukomera talina musango tulina Masakulu Steven bamusiba talina musango naye baganyumuta
kati nzize wano kubabulira nti leero siri wano kukola campaign oba kubasaba bululu no nze mwampadda obululu era nzize wano nga president wa Uganda naye njagala kubabulira kino ti ne bwe tulonda nga tetuli ready kujjako dictator nalo era tuba tukyali mu kwerimba so olwaleero zize wano kubakyajinga tutambula yonayona kukyajinga abantu kubajjukiza nti amaanyi mwe mugayina era ku kiseera kituufu nga bwe muvuddeyo wano njagala muveeyo nkimanyi bulungi nti mu 2020 batta abantu nga bansibye ne batta abantu basobole okubatiisa era bangi kummwe ne mutya wuliriza olwaleero lwe nasembayo gezaako okwogera nammwe Museveni yanemesa bangi kummwe nkakasa mwebuuza kitole kireero nga abasajja ba Museveni tebatukubye tiyagaasi n'emiggo olera kati njagala mbawe ensonga lwaki basajja ba Museveni tebatukubye tiyagaasi tebatukubye na miggo munange Museveni bwe yamala okutta abantu yali alowooza end of the story naye byonna byakola twali tubikwata ku kamera twali tubirekodinga era ne tugenda eyo mu badona mu bazungu abamuwa sente ne tubalaga firimu y'ebikolobero Museveni byakoze bannayuganda nabo ne beewuunya tetwalekeraawo ne tugenda ne mu International Criminal Court ne tutwala Museveni ne mutabani we era kati saawa yonna warrant egenda kufuluma kyova olaba nga Museveni saawa zino bwe twakomyewo ne tugamba kati tugenda kulaba abantu nalo nga tumanyi nti Museveni agenda tukuba naye nga tugambye abantu bonna nti mukozese essimu yammwe fe tugenda kutuuka mu bantu kuba tetulina musango Museveni watukwatako tuba tufuna evidence ndala ne evidence ndala njagala mbabuulire bakyali bange bano badikiteta babeera wano ne babalimbalimba naye Museveni atya international community kubanga Museveni amanyi nti emmundu zonna zakozesa okutunyigiriza abazungu be bazimuwa oyo Museveni papeti w'abazungu njagala bategeeza nti n'ezo ennyonyi Museveni zakozesa okutiisatiisa abantu wali bwe bajjako switch tesobola na kusituka kaakati bwe twamaze okukola ekyo ne tumanya nti tumaze okumwetoloola tumaze okumugyamu amaanyi internationally kati tukomyewo mmwe tubawe amaanyi n'olwensonga eyo njagala okubategeeza bakyali bange nti wadde bannaffe bangi babasibye makomera Museveni tasobola tusiba ffenna ate tasobola tutta ffenna therefore njagala kubazaamu amaanyi bakyali bange kati tuli mu kutambula Uganda yonna yesterday twabadde Busia tomorrow tugenda Lira tumale okutambula yonna tutambule Bugisu tutambule Lira tutambule Choliland tutambule Lango tutambule yonna tumale tuddeyo n'Abaganda tubabuuse nabo ekyo bwe kinagwa njagala kubasaba bwe mulaba nga bayimuse Busoga ne mulaba nga bayimuse Buganda ne mulaba nga bayimuse Ankole ne mulaba nga Bakiga bayimuse ne mulaba nga Basamya bayimuse namwe muyimuke essaawa zino njagala okutegeeza Museveni nti kaweddemu Museveni agezaako okuleeta mutabani we amutufosingeko lakini Waswahili wanasema mtoto ya nyoka ni nyoka kabisa
Kati munzikirize kubanga sawa zino batulaba wona. Sawa zino batulaba London. Sawa zino batulaba America. Sawa zino batulaba Zimbabwe. Sawa zino batulaba Jamaica. So allow me send this message clearly in English. This is a message to the Americans. We are not asking for help from you. We are asking you, stop sponsoring the dictator. This is a message to the European Union. We are not asking you to remove the dictator because we can do that ourselves. Stop paying for our blood. Stop paying for our death. I want to send a message to the people of Zimbabwe. I know you're watching and you're following. We share your pain. We stand in solidarity with you. We know you're struggling with the dictator. We know that the voice of the people of Zimbabwe has been disrespected. Stand firm. Don't step back. Forward we go, and we shall remove the dictators in Africa. I want to send a message to the people of Gabon. We congratulate you because you are almost putting an end to dictatorship. However, I want to remind you that people power is stronger than the people in power. Power belongs to the people, not to the men with guns. I want to send a message to all the oppressed people in Africa. We are together. And finally, I want to send a message to Jamaica. Thank you, my brother Buju Banton, for standing with us. Thank you, my brother Mr. Vegas, for standing with us. Thank you, Anthony B, for standing with us. And thank you, all the international community, for standing with us. Raise your voices. Let us stand together as black people, because this is the time for the black man to be free. This is the time to put an end to the puppets of neocolonialism. Museveni is an agent of neocolonialism. Museveni has turned us into slaves in our own motherland. We are going to stop that, and it's going to end now. Thank you very much. People power! Power. Our power! People power. People power! Our power. Our power! People power. Katika mbagamene chene kisemberayo ddala. Abavubuka mukimanyi bulungi nnyo tituli bantu bampisa. Mukimanyi bulungi nnyo nti mission gye tuliko eyagala kutaasa baana baffe ne babebi ne bamama baffe ne bataata baffe. Naye era Museveni apulaninga okututeekamu abayaaye, kubanga ayagala tuteekawo ekifaananyi nti tuli bayaaye, tituli bakozi ba ffujjo. Mulaba yonna gye tuyise tewali muntu akaaba. Mulaba yonna gye muyise tewali ffujjo lyonna likoleddwa. Poliisi bw'eba tekoze ffujjo tewabeerawo ffujjo. Njagala okubasaba abapoliisi n'abamagye. Abapoliisi n'abamagye, we are not fighting you, we are fighting for you. Our brothers and sisters, wandugu na wabibi na wadada kwenye polisi na UPDF, hatusipigane na nyinyi, tunawapigania. We are trying to make life better for you. Tunataka watoto wako wapate education nzuri. Tunataka wademu wako wapate matibabu nzuri. We are not fighting you, we are fighting for you. Right now, you police officers and UPDF officers, you are supposed to have been earning 1 million shillings since 2 years ago. Museveni abakubisa yala. Museveni abalumisa obwavu. Temufuna promotion kubanga muli mu tribalism mu promotions. It is high time that UPDF and Uganda police join the people of Uganda, and all of us are going to be free. Njagala okubasaba abakyali bange
mwekanyini mbere security temukiriza mubiena kubetekamu temukiriza mukiena konona mission yaffe eno mission to freedom eno mission to freedom eno mission to freedom eno kuyamba fena okubera free tubere mu Uganda mpya Uganda eyagaza mwebale nnyo kumpuliriza people power our power our power people power people power our power our power people power mwanyara na President Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine ebigambo abyogedde ebigambo bituuse abaana b'embale tebagaana kuva bawera bakyamulinamu ennyota bakyagala ayogere bakyayagala abeeko kyabagamba bana President amaliriza ebigambo biweddeyo tudde waka ayayayaya nera baggwe enkuyanja namungi w'omuntu eyazze okubaawo nga Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine asisimula abantu azuukusa bannansi azuukusa bannayuganda okulanga bagoba gavumenti ya Muzeeyi Museveni ate Muzeeyi Museveni agenda yawummuleko emyaka gigenze emyaka gyakubudaabuda bazzukulu jjajja agenda awummuleko lwakitula jjajja alya ku shabwe jjajja akerenga kunywa kututa jjajja akerenga kamana kunakwesera nti ne jjajja bamutaddeko emirimu emyaka giba gyakuwummulamu jjajja bamuleke bamwesonyiwe naye nga byebyo ebigambo bya President Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine byawadde abaana b'embale byawadde bannayuganda byawadde international community abaana b'e Jamaica abebaziza abaana b'e West Africa abebaziza na buli munnayuganda yonna gyali ayagala eddembe buli munnayuganda yonna gyali ayagala okulaba ku nsi ennungi ebigambo bya President Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine abibawadde kati saawa yakuzoganya saawa yakulaba nga ate Uganda efuna obukulembeze obujja tusiimye nnyo President w'ebigambo ebyo ebirungi byowadde abaana b'embale byowadde bannayuganda bigambo bya mutindo bigambo birungi nnyo asante sana asanteni mbaagala nnyo mukama agira abankuumira tukyadda ne President Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine kanywemu ku ttondo ly'otuzitono naye nga nkomawo kabasi